ekyantwalanga mu nkuuka kwalinga kulaba entrance ya Bobby. Zaali ziwera ssaawa 8 ttiimu esooka nejja. Nga ttiimu etegeeza nti kati wateredde. Yalina saafu eyo gye yali yasaako ebiriro liro ebyo. Ng'alina ne kali akaali ak'amaaso amatungule gati ne ziyingirawo. Abaana ne bavaayo. Bucha nti eyasookanga. Kati ng'abaana bavaayo. Ate Bucha n'avaayo nakka. N'alumba. N'alinnya ku ttaka n'omuggo gwe. Mu bibomboola bye. Abaana ne bazikuba. Salute. Bazikubira Vice President. Ng'omusajja ali wali munda akavimba asooka n'aka. Ate nno nga sinti omulaba oyo ku kipande oyo. Sinti olutuuka ng'avaayo. Ng'esooka n'etokotaawo ne basooka beetegereza. Ne bayimirira okumala eddakiika nga 2. Nga buli omu atunudde ati nga ne bw'omwagala okusembera abagamba nti mweyongereyo wali. Tosembera. Ng'osoma n'ambeera. Dako wali. Agenda ofuluma nga mwenna mwebuuza ki ekijja. Nga n'akasiriikirira omukawulira. N'asooka ayingirirawo n'atuula wali. Nze era kyova olaba nnyina ebintu bye ŋŋamba. Oba tukuze ebintu ebimu ebyali ng'ebyamaanyi ne tutandika okulaba nga si byamaanyi, naye nze muli ŋŋamba ekituufu ebirungi biweddeyo. Birungi biggwayo. Biweddeyo. Omanyi waliwo kyebaga nti tukimanyizizza amaaso. Kiringa bwogamba nti ebivvulu by'edda ebyaka tebikyanyuma nga bivvulu by'edda. Leero kati ssaawa ziri mmeka? Ssaawa 6. Ayiwa zino essaawa twabanga tukkiridde. Ekukoma nsimbi mu kisaawe. Ng'aliyo. Nga Kivulu. Essaawa eno? Anti tiketi baazikubiranga mu kanta. Mu Diana. Yabanga mmotoka ya Diana. Mwe baakubiranga tiketi. Ebukoma nsimbi mu kisaawe nga tukkiridde. Anti olwo kati ebiseera ebyo nzijjukira. Yalinga Haji Idi Lubyayi Kisiki agabudde. Okuyingira 15,000 basasuliddeko 2,000. Ogenda asasula 3,000. Byalinga mu biseera by'obufuzi. Ebyobufuzi. Era enkola ndowooza abayimbi bannabyabufuzi bandibadde bagirowoozaako naddala ab'omu constituency ez'enewaffe. Buli mwaka wabangawo ekivvulu ekyagabudde ng'ekyo kimanyiddwa. Baalinga basiba kiveera. Kaki ebyevvulu ebyo tokyasobolaga nti bikyanyuma. Anti kati ku olwo baatugambanga buli ayingira n'omusito gw'ente. Gw'ennyama. Omusito gw'ennyama bwe bagambanga ente 10 zigenda kugwa. Kati ne muyingira bwe twayingiranga saawa bwe ziti mu saawa 6 nga tuba twatudde dde omusana ne gutuggwerako. Saawa ziba 8-9 awo. Ne batukasukira otubaasa omuli akafi. Obufi bw'ennyama. Obufi. Kakati ebivvulu ebyo ne bwe tunaakola ebiri bitya modernity esobola okubaawo ze screen zizizze sound nnungi naye ebintu biri byanyumanga. Ki ekyakuumanga stage okuva essaawa eno paka ekiro? Abayimbi baalinga bangi. Ate ekirala nti abayimbi b'ebiseera ebyo tebaayinanga talanta zokka wabula baalinga bateeketeeke. Nti kati ku lwaleero bw'okwata abayimbi 20 abaliko n'obasuulako busuuzi kyakkuba nnyimba zaabwe n'abamu tebazijjukira. Ku lwaleero bw'okera ku makya n'ogamba nti tugenda kuyimba live, muganda wange oyinza okwegoga. Naye luli nga tewali muyimbi atamanyi live, era twalina we twali kaali kawala kange ka Bettina nga kayimba naye nti olaba ekintu kyakola ekyo oyo akulaga mutegeke. Era omuyimbi yenna atayiseeko mu bbandi ebitundu 80 ku buli 100 tebamanyi kuyimba. Osobola okuba n'ekitone kyefaanaanyiriza ng'omuzannyi w'omupiira nga mulungi mu mupiira alina ekitone naye n'afuna n'omukisa oguyitako mu akademe. Ontegedde? Kati oyo ajja kugamba nti ebitonyumya naawe akademe bye biki, naye ekituufu omuzannyi ayiseeko mu akademe abeera waki wanjawulo. Kati kyekyabanga kati ebivvulu twayinanga n'ebivvulu bye tulinda
twayinanga ekivulu kyali kya mwaka gwa 2024 nyiza obutajjukira bulungi ngaka kiwatula agenda kuyubuuma muntujjo ya munnayo buli muntu mukika mwosibuka nga 13 njagala obeeyo tikiwatule kijja kuba kikambwe kamiliyoni abenga bigwe balese ab'omutima balese Roni Mayinja ab'enkima Paulo Kafeero ate ab'eŋŋonge Geoffrey Lutaaya Bobi Wine w'Embogo naye gyali okajjukira kati tuba tukyali awo ku lusooka omwaka tugwere eggaba tugutandikireeyo ho 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 ba Eagles bakube ekidongo Kamiri neriyo nayirandiye okuyingira 5000 ho 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 kana okuyingira guba mutwalo kajja luvanyuma twayinanga sekamata gabula byakunywa ho ho kakalango kajjukidde ebintu ebyo byonna ensi ekyuse kati kyekiri kyegenti mulimu ebintu ebyo tugaa nti naye tebakyabikola ng'amazima ababikola tebakyabinyumisa ddayo ku puroguramu za rediyo kati ku lwaleero amazima oyinza okunoonya puroguramu etambuza omuntu n'akarediyo ku kutu n'ekubula ntono era olitakulimba nti tulina bapurezenta abatambuza abantu akannaginagi ng'amanyi puroguramu yange etuuse angule akarediyo kano tetukyabalina mpozi essajja lyempulira ennaku zino ate lyerino ligundi lisajja lyange Brian Masembe jajjajjajjajjajjajjajjajja jokarezi kati ekintu ekyo kyakola ng'osobola okutambula ku piki oba mu paaka n'owulira nga kyekiriko bigenze biweddeko bigenze biggwako to the extent ndi kati waliwo abantu nga kati gwokimanyi nti tulabye bapurezenta mu programs eza radio ne TV naye okimanyi nti tuyinza okuba tetunalaba musajja alinga Mark Augustins Makumbi aya anti Makumbi yali versatile Makumbi yakuba kadongo kamu ku Bukedde era olitakulimba nti waliwo eyaddamu okuba kadongo kamu wa Bukedde n'asinga Mark Makumbi sino namuliya ku CBS kadongo kamu kati n'akuba owa CBS anti edda twayinanga Hajati Adeja Kinobe kati nga kuba kadongo kamu ne batugamba nti oluyimba lwa Sebadduka kuba kadongo kamu ne batugamba nti oluyimba lwa Sebatta olwo lwabalijidde naye akasajja Mukama akumuze mirembe muganda wange tozikawo bepanka naye tozikawo anti kajjanga ku Sande mu height yeeyo mu bisaatisaati ebyobutakuba bikalu n'asooka akuba oluyimba lwa Sebatta Fred Sebatta Matendo Bar Bulaaya n'akunyonnyola studio gye baalukolera yakasiiwuukira n'akubuulira essaawa ze baaluwandiikira n'akubuulira nti bwe yali agenda mu studio agenda okutuukayo ng'eriyo Paulo Kafeero nga Paulo Kafeero agenda kufulumya omwana w'omuzungu mu kaseera ako twalina producer Ziwaridi mu ngezeza kuba kati n'abantu Ziwaridi mu tebamumanyi engoma yegenda owulira ennyimba za Geoffrey Lutaaya ezisinga Ziwaridi amala okufulumya oluyimba aba olwo luli ku teepu eya ddole y'omwana amala okulufulumya kasiwuukira amugamba nti nkuwa obukadde 15 ekiki obukadde 15 mu kaseera ako zaali ssente empitirivu era bw'azifuna akwatako obukadde 6 kwe kugula ennakawukaawo abifuna ati ebyo yakolanga okunoonyereza yawoomesanga show kati n'agenda dda ku sports kati abasinga sports bamanyi ono gwe yayimbiriranga amukubye oyo yayinanga show yalinga ku ssaawa 3:30 nakati ekyaliwo ku ssaawa 3:30
naye muganda wange yasomanga ng'ajja n'atubulira ebyafaayo by'abazanyi n'abatendesi. Kaakati Arsene Wenger agenda afuna akakyala Kabieti na memba ye. Wenger ayina emyaka 21, memba ye ayina emyaka 27. Maama we taata we Wenger senior amugamba sikulaba akaddukiza sisirizi. Basomanga bonna akono ke yazaalamu. Batuuka omwaka 1979 afuna akalimu miliyoni. Atuwa byafaayo. Akuwa byafaayo. Kati ng'obeerako owulire omwana we yasooka Arsene Wenger Junior Kiontino sooka kyali mu kirabu ya Sikibundi. Oyo baamukubira essimu nti omwana azaaliddwa. Bagenda omukubira essimu ng'ali mu ggwanga lya Bufalansa. Oyo ye Wenger tudingana ekya. Olwo ng'abawuliriza bali ku bunkenke. Nkugamba abasajja enteekateeka gye baateekateekanga show zaabwe ng'ozirinda. Nga n'obudde obeera obumanyi kati tetulina nnyo show ze balinda. Ntono. Ng'ojjako ne Radio Amanda. Olinde eyo. Mala Amanda na show ya programu ya. Kati ebintu ebyo bigenze bikakana. Ojjukira eyo teba duo. Kenya yebeera ki triple. Nva nnungi Patrick Mujuka Kayibanda. Eyo teyaddawo. Ayiwenda atawe. Teyaddawo. Era Kayibanda abeera kojja wange wangabi. Show ye yasemba okukola yali ku CBS, ebisigadde yali atwala budde. Mama yali getya mama twamanyanga ayiwenda atawe. Gwe ojjukira programu munayo David Kiraga na Dija Kinobe be bakuweereza akadde kano kuchabasa munayo ekyaliko neza kazacho zakyuka. Kati abasajja abo bajjukira twayinanga show kyawe endala gye nzijjukira. Endala yali ku CBS mambo bado. Tolaba tewali munnabyabufuzi Saturday. Ajja kuddamu gye omanyi kati ate kati tekikyasoboka olw'ensonga nti n'ensi ekyusa. Tulina abantu nga tebali ku media naye nga bannyonnyola ebyobufuzi n'okusinga ate abali ku media nga tewakyali nsonga lwaki balinda gwe owa radio oba wa TV okubannyonnyola. Naye twayinanga mambo bado. Mu ddoboozi lya rediyo yo Mizindaalo egyo muganda wange yasookanga wano ng'aliwo abasooka wa Honorable Kasibante najja n'akubiriza n'ateekateeka najja mu kamotoka ke kaali obanga ka kibino bakaali ka 10 nga batudde awo bwe yalinga kifukafo kyako balinga awo mengawo najjanga ensi etudde nga tebanagenda ku Bulange balina we basooka okutuula wano nga ku lawunda nga ku junction eyo ng'ova eno ku Bundi nga ku Mmenga awo kudwalira awo side nga ovanga ku Ndejje University. Kati najja n'akatabo ke ne fayiro alumbye oyo onfuna n'atuula ensi n'esiriikirira bweti. Mambo bado mbaliriza leero lwa 6 ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa 6 omwaka 2007 tuva mu byabufuzi bingi ebiri mu ggwanga bwe ntunuuliraho Honorable Nambooze yatudde dda abantu ne basembera abasajja bayinanga confidence abadde wala ne basembera rediyo zaabwe. Anti eyo program teyaliiko bavubuka nze nange nagiwulirizanga kubanga by then 27 26 nga ngiwuliriza naye nali nkyali gundi junior nga nkyali junior naye kati bwe tugivaako omanye ebirwa byerabirwa mwe temwamanya temwawuliriza programu ya Made in Sereko eya Sunday ya music nge sponsoring bwa Samona banange nayanziza Medi sizenga ba mugaga wa live and kicking yali live and kicking
akuwadde ne katoni y'ebizigo, akuwadde ne sabuni. Ndina omugagga. Bwendira ye mugagga. Medium. Kakati ebintu ebyo waliwo n'ebimu byo kati bikyali njagala ojjukira omulembe gwa akaboozi 87 katonyeze 9 fama radio kyeri mu kibuga tompisaawo akabozi mumboozi okuva ebule nebweya bakyaliko ba antisalale bagundi basala kabenge naye ebintu bikyuka ng'ensi tekyakuwa budde tuwerabira Prospatra H-Love ku Dembe FM yayinanga akadeeka ako okajjukira akadeeka okajjukira akabala Prospatra abasinda mukwano ate kati ono n'agamba nti abadde agamba ng'ensi oyo Prospatra kakati sho kyawo gye twerabidde zaalimu ne basajja mivulo oyo yaliko ne basajja mivule yaliko ku mulembe olaba ebintu ebimu abantu abamu ndowooza twetaaga ne tukolako kye tukozeeko ne tuwummula ebintu ebimu lwaki nti olw'okuba tutuuka ne tuggwako abantu abatulabyemu nga tuseebengeredde balowooza nti tuli banafu naye nga twalina akaseera kaffe ak'okushayininga nga ffe abaliko n'abakozi b'oku rediyo n'abayimbi bandikopya enkola y'abazannyi b'omupiira nti akapiira katuuka ne kaggwamu katuuka ne kaggwamu kati n'okita kati waliwo abasajja nga bwe bagamba nti oyo musajja yayogoomyako ensi eno oyinza okugamba balimba naye nga tebakola ki nga tebalimba programu zaaliwo keni programu kyawuze tuleseeyo programu kyawuze tuleseeyo abasajja abayogoomya ensi ani awo kati gwe pike bosi omujjukira Dembe Zaina ayya kati ensi ogijjukiza bujjukiza nti bakyakola kwe bali ate era bamaanyi naye tebakyali nga bali okitegeera kati omuntu awuliriza pike bosa kati ne Dembe Zaina ab'ebiseera bino aba baliraawo naye tulina okukkiriza abasajja abo omukazi n'omusajja abo baakubanga show baakubanga show pike bosa ne Dembe Zaina akaboozi ku bbiri pike mwayogererawo ng'alinga atayagala gwe alo ne binsanga wano yali ya Radio Simba kati ate Radio Simba ekintu kyerina era we njagala okubeebaliza abasajja abo tolina gw'ogamba nti yakka nti yaggwamu bwe baali bwe bakola ki bwe bali njagala ojjukire kati gwe muyinza okuddaawo ne mugamba nti ki tudde mwaka gwa 2007 26 ndowooza 27 kuva 25 awo ndowooza tugende 26 25 27 28 radio gye bayita Salt FM ffe munnyo ayya Salt FM ffe munnyo gwe omusajja gwe bayita Sam Sengendo ati ne bwe wabanga bakubanja ng'akulowooza nti ebbanja olisasudde yayinanga programu ye bagiyitanga ki yayinanga programu ye njerabidde omulembe gw'abaakalyesuubula eyo sho gijjukira Mbabaali Maliseeri Nobert Kalyesuubula Susan Makula Nantaba ayya kati gende Kawungeezi nga wali watuyira Bruno Betty ono wabukedde kati Rugi rwa Cyuma Justin Nabule Mujuzi Lawrence Mukama Katonda baana bakubanga intro soko jikube myatandikanga etya sobola baba yali wagulu
bakasukanga eki njagala kwebaza mwami Ssenkubuge w'ebiseera ebyo kubanga nzikiriza kyali kike bakasukanga eddoboozi ng'ate rediyo eyogera nga yeetadde ne bakasuka eddoboozi mu bire mujuzi n'akasukira Nabuule n'akasukira Bruno Betty ne bakiggala ne bagenda nga tebasobola kuzzaako kirala abo kati gwokyali ku ebyo ddayo ku Pavin Ssenkubuge wa 26 2016 2017 maama gwe nga rediyo oli yatoyagala yadde okuseetuka anti luli wakolanga bukozi nsobi rediyo za luli ng'okola nsobi okukyusa akalimi nga w'okyusiza akalimi n'ogenda ewala weekanga tokuddeeyo era bafalasiranga nnyo bapulezidenta nti tokkiriza omuwuliriza okukyusa akalimi anti wagendere wala agenda basangayo tajja kudda wammwe ke kalingezaako ndabe ndo zaako gwe kati okyali ku ebyo omanyi kibukedde kya 2008 2010 bukedde fama embuutekeze detective Kigobero Siraje Kizito nga balina akanyumero kaabwe ab'enansana bagambye amasanyalaze gavuddeko ekabumbi embuzi bagikwatidde ku CPS abo ebintu bikyuka ate namwe mujja kukkiriza naawe ekimanyi olina gyoga nti naye tuddeyo ku programu bweti kati gende wa Straka baby yabanga nembi anti ng'olimba bwetayita wa Straka ogenda duyisaawo nga tewali walala twayinanga Africa Corner ku Dembe FM Africa Corner ng'ogimanyi yalingako Lwasama yali Lwasama Wiriba Jacob Omutuuze naye najja balinga 3-4 naye muganda wange nga Africa Corner ng'okwogera obwogezi ku muyimbi ku Africa Corner kati gwokyali ku ebyo ku mulembe guno abamu ku basajja olaba programu y'abakasuku eya Dembe Kasuku era abantu abalowooza nti oli abwakeera ku makya naga nti nze nnyambye Kasuku okwezimba oli mulalu oyo gayo omulaba baazimba ekintu kyabwe eky'olwomukaaga toka aya kati mulimu ebintu byetutunaga nti bannange kozi yawo gundi olaba n'abasomi b'ebirango babeera n'ab'ebirango babeeranga basereebu nga balina abawuliriza anti juzi lwe nabadde mu kyalo ab'omukyalo nga banguddeko tuziika sirambula balwadde saabya nnyimbe n'ebirala naye gwe owuliriza otya ebifa mu kyalo mpuliriza birango ku CBS ku CBS ky'olina okukola teganga bulijjo omukuutu gwo 87 katonyeze 8 CBS eranga ewuliriza kati nabalinaga nti nja kusaba sambyako kwata olupapula n'ekkalaamu kubanga ebibinza okuyitako tugenda kutandika na byakubika ani oyo Salongo John ne Kagolo Mayanja omwami era nze nali manyi nti omusomi w'ebirango alina erinnya ddisoma mirundi ebiri omwami n'omukyala basookanga na bibuuzo ebyakubika boba kubika tutandise n'ebyokubika nga abasereebu kati gwe mazima twalina ng'omulembe ogwo ng'omuntu omusanga n'akumenyera programu za rediyo okuva ku y'okumakya paka ku y'ekawungezi kati tekikyaliwo so ebintu ebimu bitunulanoga ekituufu kiri nti bituwe kyakuyiga there is that moment ey'okushayininga lwakuba obuzibu bwe tulina tulowooza nti ketushayininze n'enkya tugenda kushayininga kyekiri kye tugambye nti tubeere ng'abazannyi
b'omupiira omuzanyi w'omupiira akimanyi nti katuuka myaka 35 atandise okulamuza obukadde bwe amagumba geesika era omuzanyi w'omupiira takubuuza nti nve wano ndyewa ekyo tebakibuuza kubanga akimanyi bw'agaanirawo embeera egenda mmuggyawo naye bannabitone okimanyi kati waliwo abayimbi nga tekikyamwetaagisa kufulumya nnyimba mpya be baliwo abo Dr. Jose Chameleone omubanja ki bitono musajjawo Abdulmulas gwe watuwa tajja kuba luyimba lulala era teyemenya ffe ziri zikyatunyumira ate era aziyimbe nga bwe yaziyimbanga President Kyagulanyi omubanja ate kakati oli mu kwonoona mboozi talina omubanja ki tewali Bebe Cool exercise omubanja ki okimanyi kati ne bakenzo tutuusa okuba nga tetubabanja ne kenzo tolina nnyo kyomu kubanga naye azikubye ffe twakuba ekiyimba kya funtula funtula kyatya tyabula kyokwagala omukazi olw'obusente we obeera musajja akagwa ensonyi puba ekyo kyantama ebyokukuba omukazi namala kuba empisa ennungi nafuna ennyama bwenjigula sigirya n'enkoko nsanga eyidde ekyennyanja bwafumba ndya kitwe omukazi n'alya ekikira gwe omanyi anthem ya Firebase nga tenyumya mboozi tolina bulido ani ayimbanga esagundi eyo anthem yalimu abaana bangi Firebase crew ng'alina musajja we ku 5 Buchaman alina engeri gye bamuguliranga oluggi oyo omusajja nga president olaba yabadda nze nali nsoma ku Najjanankumbi yanga Christian yali ali mu campaign y'okulwanyisa ebiragalalagala najja zaali ziwera ssaawa 8 ttiimu esooka nejja okulaba enteekateeka wabawo ttiimu esooka oli gayi yali yasettinga ekintu kye nga kiwooma ttiimu esooka neekola ki neyingirawo kati tuyingira ku ssaawa zaalinga 10 nga ttiimu etegeeza nti kati wateredde yalina saafu eyo gye yali yasaako ebiriro lire ebyo ng'alina ne kali akaali ak'amaaso amatungule gati ne ziyingirawo abaana ne bavaayo Bucha nti yasookanga kati ng'abaana bavaayo ate Bucha n'avaayo nakka n'alumba n'alinnya ku ttaka n'omuggo gwe mu bibomboola bye abaana ne bazikuba saluti bazikubira vice president tolaba nti nuupu enyuma nuupu yakati tenyuma nga Firebase bwe yanyumanga bano bali ku kigundi kiri ekintu kya amazima nga naawe kennyini bakusika ng'omusajja ali wali munda akavimba asooka n'aka ate nno nga sinti omulaba oyo ku kipande oyo sinti olutuuka ng'avaayo ng'esooka n'etokotaawo ne basooka beetegereza ne bayimirira okumala eddakiika nga 2 nga buli omu atunudde ati nga ne bw'omwagala okusembera bagamba nti mweyongereyo wali tosembera ng'osoma n'ambeera ddako wali olaba era ate eggaali ye ng'ovudde ku byaki bwe yalina empisa era nga bw'olaba eggaali ya infact nze sijja kulimba lwakuba n'abantu babisaamu ebyobufuzi naye olaba alien skin ekintu kyakola kyekintu kyekimu ekya Bobby kati alien skin ye Bobby Waluli wakati Bobby kye yatuwanga alien kyali mutuwa nti nga bw'atuuka mu kitundu omanya ne basooka bakuba saluti ne bamuggulira oluggi boyi n'avaayo baminisita ba defense baminisita ba agriculture nga bonna we bali nga bamanyi n'okumanya position zibateekinga nti gwodda ku kkono gwodda ku ddyo gwodda wano togenda mu kifo kitali kikyo maani n'asooka kati nga embeera yagikuliye etinzeewo ddaawe etiisa agenda ofuluma nga mwena mwebuuza ki ekijja nga n'akasiriikirira omukawulira n'asooka ayingirirawo n'atuula wadda tunyumiddwa ensi mwe temulabye ensi n'asooka ajja n'asooka n'avimbamu awo n'alumba walaga yasookanga nze
ekyantwalanga mu nkuuka kwalinga kulaba entrance ya Bobby. Anti eno nga baba bayimba ogenda okulaba omuliro nga guva waggulu eri ttiimu eri waggulu ng'ewatula abakungu nga gukka baaka stage. Baafunanga ebyo bifuleeya byabwe ebyakareediyo oyo ne gukka muganda wange bendera ne zisooka zeewuubira ku gundi ku stage. Bendera ne zigira ziti Looza Kyagulanyi yatandika enkola y'abantu okuwuubira bendera ku stage. Ne zisooka zeewuuba ne zigira ziti ne zigira nga temwesindika yali awo temwesindika mulindeko ebyo byabangawo. Anti kati kasite kivulu kyatookanga ku ssaawa 3 ng'akatebe ke waguze kaba tekakyalina makulu. Kuyimirira ekintu ekyo kyawoomanga naye ebyo byonna bituzaayo nti buli kintu kirina akaseera kaakyo. Kyekiri kigenda kati waliwo abayimbi bitutabanja mayinja omubanja luyimba kimbunga oluddo tuwaayo zaalina wali oziwuliriza n'ozimalayo. Semakulu omubanja ki lutayo omubanja ki abo abasajja balina tuwanga bivulu buli mwaka ku Serena. Okitegeera balina tuwanga bivulu buli mwaka ku Serena tutubabanja nnyimba mpya enkadde baziyimba zikyatumala nti ategese concert mwe tugenze. Era njagala kugamba ekintu kimu abo abasajja 6 tubawe ekitiibwa. 6 Mwami Kyagulanyi, Mwami Mayanja, Mwami Bebeko, Mwami Sali. Abo abasatu tubawe ekitiibwa. Tuwe ekitiibwa Mwami Mayinja, Mwami Misaaki, Mwami Semakula. Ate waŋŋamba mbu walingawo ekiseera ng'ate Ssekamatte yeesita. Bye bikadde eri nga batandika. Nga batandika. Era omuntu yenna akeera ku makya n'anafuya omu ku bantu abo abasatu nga naye muyimbi. Ensi ejja kugamba nti obeera obologa. Kubanga biri twogedde ku bantu bonna abatambula omwaka gumu 2-3 ne bakiwanika ne bavaako ne baggwako naye abasajja bakubye ekintu for over 20 years. Nga kwe bali gwe tewalaba luyimba lwa Necklace yo Julie Gindekere olw'amayinja Necklace yo Julie Gindekere andi ze simanyi kuyimba. Necklace yo Gindekere otoli esobola okuŋŋumya kubanga wabulawo nange ekindowooza nti olifuna nsinga kati olunansibula ng'ogenze amasanyu ge nnyina gatebereka kale gwe leeta Necklace yo ngisigaze wootolindabire ku eyo gwe tinjagala onsuubize nti ojja kukomawo mangu kyatulenze ŋŋuma omutima n'akola ntya wootoli obwomu Necklace ye egira eŋŋumya naye tolwayo. Waliwo eyambuuziza oli wa myaka emeka? Nkuze byonyumya tebigatta. Nkuze tebigatta bino si butabu nabiraba na myaka yakuba akamya bwe yali agenda yansuubiza olunaku lwalikomawo kundaba bwe namuwerekera nankuutira mbeere mwesigwa nkyera sikyuse endowooza naye bwe yatuuka eyo owange alinga eyakyusa endowooza kati muweereza buyimba nsaba anyambe lwalikomawo kundaba siraba lwaki tonyamba bambi n'oyitako gye ndi oli wala naye nkulinze olunaku lwolikomawo kundaba. Naye kati awo mbazira lwaki aga nti ofulaati? Nfulaati nga nkimanyi. Kati awo va kwabo tugende kati akayimba akalala ke yakuba kaalika nenoonya ne ku mbalaza zonna n'abatunzi ne beetamwa nga nnoonya luyimba lwe wayagalanga bambi ne lubula. Olwaleero lunaku lwa ddembe ge mazaalibwa ga fiyansi wange bambi anjagala nnyo leka nfune ekirabo kuza olunaku lwe kwe yazaalibwa era bwe lunaatuuka nga
mutonera ekimuli. Naye Mayinja we kayina omukwano yayimba kubanga omuntu akyembulesinga ati manyi eyo tiimu ogiraba Mayinja ye yali waggulu si ye yali era yabadde waggulu ebbanga lyonna bamayinja Mayinja Misach Lutaaya era nga bw'obadde okiraba saidi eri wano Mayinja gwe naye byonna bibaawo kaseera kati kiringa Masaka Masaka gwe Ssuuna omumanyi n'embaziira obamanyi Ssuuna Ben aya n'embaziira Tone ab'ebinyanyanyanya kati va ku bino ebinyanya tudde wali baakubanga Ssuuna baakubanga akantu kaabo bebbere katubebbere n'abo bebbere beebo bebbere nga tumanya ebyebo bebbere onyumya Bassuuna bali abeeri neno bakikuumye ate bo nti nakati bakyali bansasagge abo bakikuumye bakijeri kati abo bakuumye ekyabwe waliwo tuga nti ab'ebiseera ebyo kati onyumya Ssuuna w'e Masaka n'onyumya ne Ssuuna w'e Kampala nobalireetinga abo kati bo ate ya modernizinze bumudernizinze bongeramu ogatta Mbaziira w'e Masaka n'Embaziira w'e Kampala ekyo bakikoze eki ekyo bakimaintaininze ojjukira Simakula soda w'abakyala kubukedde Simakula badenda oluyimba lwaliwa yakikuba bali b'amaanyi gwe bwe tutandika okunyumya ebintu otuuka noga nti bannange naye abantu abo tebagwa abantu abo baggwako akaseerako ak'okushayininga ne ka phasinga out omulala najja wonna bwe kibaddenga era bwe kiribeera tekirikola ki tekirivaako nti buli muntu alina akaseera ke kyekiri kye nagambye nti tubeeko bye tuyigira ku basambi b'omupiira ye omusambi w'omupiira tebamujjukiza bujjukiza nti onnyoka ddi tebamujjukiza ate nzikiriza nti ne bapurezenta naki batuuka ne beewulira nti baweddemu ssupu lwaki tebakkiriza nti kati ekiri kye batubuuza nti nve wano nkolewa naye ate omusambi takikubuuza takikubuuza ye kasitaana gayingira kasita aguwulira nga tegukyajja n'alaba nga bamukuba nnyo akatebe linda kugenda kujja mu ddakiika ezisembayo ng'awanika takola ntondo wano ate abakulu mu midiya bwe batandika okusosowaza abaana abato ng'abakulu bazimba akasajja abadde n'essaano kosigaze eddakiika 3 ng'abazimba akasajja simanya biki wano ffe twatandikawo bano mugirawo temulina kye mugenda kukola kitutakolanga wano babiina ebyammwe byakola abakadde ba wano bazimba katima nti abanaye omusajja yaleese ennoobu omanye abantu abanoomye abaana abo bambaziira n'essuuna ate nga bakadde naye mubaleke bashayininge nammwe mwashayininga ku mulembe gwammwe tetwaboogerako abaana babeegomba kati nammwe ke kaseera mubeegomba abo ababeegomba kubanga mwagaana okufuluma eyo nno yenki eyo yensi n'ebyayo mukama abakuume amiina tukaddiye emyaka gyo abagibuuza tujja kulaba muteeke ewaawo emyaka mulowooza alimu emeka takikola